nnyo. Kebera Kimbowa bikula buli wamu. Zibadde wano. Bannange obubbi n'abagagga batandise obubbi ate. Era singa weziri singa. Samba buli wamu. Samba buli wamu. Aboliddwa akakagali n'ewali enkata asambawo. Bakono wennyini. Okakasa obadde wano. Wembadde wennyini. Ate kati okuze bubi nawe ogenda nga tusoose zino. Nga tusoose zinoonya. Wakati bana kutia wana zitata ze mitwalo 10 miramba tejinza kubula weji wali wayisewo ko wali wayisewo kuli babi basajja mmwe muyine sente naye mukuze ekizibu kati obadde ofaaki mpaddeko nalo nyemitwale ebi nengamba 10 kale zinabeerawo naye mazima nolyoka okola ekikolwa ng'ekyo weewano wennyini oli muzibu teyandibadde gwe bwe twasabira essaala empitirivu ne tugamba obeere bulungi naye emitwalo 10 n'otafunamu kusasiradde mu mutima gwo n'ogamba emitwalo gy'omusajja leka ngireke mazima Nalongo muwaddeko emitwalo 2 gyokka tewandibadde oli musajja mubi nnyo. Taata Kimbowa kiki tata asudde sente emitwalo 10 mbuno wano wennyini tujje tunoonye Mama Sandra Taata Kimbowa yasudde wano sente bannange ndalabye ennaku enzita 10 terikoleka lyamenyeza nze gwolaba kusuze kutebuukye oba wasembye okubeera wano oba nga nkukunadde nogamba zino esawa wano wennyini Nalongo muwaddeko emitwalo egyo muwaddeko emitwalo 2 kati nga musigaddemu 10 wano wezigudde oba simanyi oba mukazi wo olimba wetwakunonerewa mwe mwali bannaku bazibu tufunira Omugaga tewali tutebusente bwange obwekina omuntu badde nva nakola akagundi kadwiro kati sente Taata Kimbowa mbeera nafulumye budde ki wafulumye budde ki kati ziraze zirazeewa nzize ka bulungi nsoose ku mukolo nga simutegera bulungi kati wabawo omwami aŋŋamba Taata Kimbowa kwagala nnyo leka nkuwa emitwalo 12 owulya bulungi n'akwasa emitwalo 12 mbadde ntuuka wali nga peta ku saluuni nensanga Nalongo n'ow'obwana bw'omulekwa ne muwako emitwalo egyo 2 kati mbadde ntuuka wano ewuwo wano mu lujja wano wennyini wano emitwalo 10 wensembye okubeera najjo n'engolokoka omwana n'angolokosa naye ng'ekirooto kinsala kitya okutuuka awo okugjako obubbi bw'abantu bubayiriikiriza mumpe sente zange ogenda ku bya birooto mbadde neebase esente ziddala obadde otabuloosi zaddala kuba mbadde ndoota ne bampa emitwalo 12 n'engolokera wano musajja gwe buzibu ki bw'olina